yes. Kati gwe gwesigaza. Kusonga ki? Yanko bula tuwaga so yagatuddeyo kubya. Olaba atandike mukomuza nsonga ki. Kitegeza nebigera maso tabitegeera. Ensonga akobula tutandikire ku bamawulire aba complainize nga baba wadde akasanvu. Ekigambo press Nebole akasanvu ekire kyaliyo. Teriyo. Ekigambo press conference kitegeeza ki? Kuba kyo kireka Uganda nakyo kigenda muri list y'ebigambo ebinafuye. Press conference. Bantu baji averi najja nanyigamu katini ku TikTok ye nakola press conference. Tuvunule kimu ku kiri. Osage aha. Lukungana lwa mawulire. Mawulire. Lukungana lwa mawulire. Olukungana lwa bannamawulire. Luba lugenderera ki? Kufuna kutubuulira birowoozo byo. Na kikyo oyinza okuba olina kyoli mu kulonkinga, oyinza okuba olina kyoli mu kuyisa. Olina kyagala oyisaawo. Kati baba agenzeeyo omugagga yabayise nga bagamba azze kuyisaawo ki? Mbeera ye yabulamu ne kiki ekyamukomezaawo e Kampala. Kati ku mbeera ye yabanyonyodde nti mugagga agenda bawa ssente oba yabadde ayagala kuyisaawo mbeera ye yabwavu kati muba munyiigira ki? Nga kyeyayisizaawo nga kyatuuse. Yayise kubabulira ye kyalinawo. Kyalinawo kyekyo mbeera ye yabwavu. Era nga Bryan wako bw'atunnyonnyodde. Kati balipootinga ekyo ne tebakomplaininga ku ssente ze bakoze. Bryan Mako. Nga amanyi batubuzaabuza nabo. Bryan Mako era nga bw'atunnyonnyodde. Omuntu akuyita akubuulire kyakola ki? Kyalinawo kyekyo. Lwaki oba ogiraagira? Osegedde. Kati yo omugagga yabayise n'abayisizaawo kye yabadde ayagala okukola ki yabadde ayagala okuyisaawo era okumanya yasikowalinze kati ali mu kwogerwako bigenda mu maaso. Kitegeeza ye mwe mubanga omulamu ogw'abatutte temwagufunye ye asobola okuba nga ogwe yagukoze eki ng'ogugwe yagufunye. So kati tugira tugenderawo ku nsonga yaki ku nsonga ya press conference. Then bwe tudda ku bino ebirala omuntu waddemba okusalawo najja n'agamba nti okay leero nja zita leero sijja zikola ki? Leero sijja kuzita. Kati ze last ku lwomukago oluwedde. Naye wataku ssente. Nga ku lwomukago oluwedde. Naga ati Bryan waaba teyayiga aba taliyiga. Era na kino kyali mu kukola ekyokuba nti kuba kamera zaamuleeta ate ne zimukuba. Kati waaba ne kaseera kano zaali mu kuzannyiramu simanyi ayina exit strategy ekimumaaso eyo gy'anaakola ki gy'anaakozesa. Okubanga akasente akayina naye nga yayiga kituufu era nga bw'ayogedde. Osobola oyiga aloga bano si baakufiirako. Waliwo ebintu ebikulu nnyo era bye nsigala njogera. Wakati mu kuyigambibwa nti Bryan mwavu gy'asula baavu tebasulayo. Asulawo. Bangamba yali Serena Kigo. Hotel. Ennyumba zaalagawa. Ennyumba ze. Awo kyawumuddemu. Nange mbulamu musala byange beddemu ngenda neeswako mu woteeri. Saimo, oyagala tutambule tutyo ssebo? Kano kanyiizizza ng'akaakagatto. Koze ki? Oyagala kunvumira bwereere kati. Olaba akaakagatto ngeri gye kanyiizaamu. Ako kaakubiri. Kakyateekoze eki? Ndi mu kwetegekera ngenda mu byabufuzi ng'onkola. Kasirye Sibadde ku ssimu sibadde ku munnabyabufuzi gwe. Waliwo ekintu ekituukawo nesho neefa. Eriyo ekintu kyongero. Eriyo omuntu enjagala gy'ayagala omutaka wa Lusimbi. Naye tubalabyeko olwaleero byebyo. Tetulina Simon. Sole.